Oh yes, webale nnyo kubanga okyekumidde wano ku The Buzz UG. Oh yes, amanya abambitafula ate nkomyewo ne Charlie wange Morio. Tugezaako kubulira biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate tetukubulira kyokka. Tubi discussing wano ne tukwako opinion zaffe ekintu ne tuba nga tukitambuza mpola mpola wabula bw'oba nga tonaba ku subscribinga ngusaba busabi nti subscribinga tube nga tutambulira ku PSM wano ku The Buzz UG. Magaye Morio oli bulungi? Ndise the blood wange. Olunaku lwaleero lugenze lutya? Olunaku si lubi lutambudde fit. Yep man. Of course, twagala kuyoza ku Zari Hassan lero mazalibwa ge. We want to say happy birthday Zari Hassan. On social media, some people are saying that she's making 50, others are like she's making 20, 35, around there. Always ono Zari aine myaka mekesa wazino. Ali mu 39 40. Awo. Na yakuze. Yakuze naye olaba nti nabawala b'emyaka 20 era abasinga okunyirira. Naye lwaki nyiriro bakozesa biki? Simanyi obandoza chama che. Yep man. Nayenga anyways, happy birthday Zari Hassan tukuyoza. And my guy, there's a lot that is happening in the country. Of course, last week ebadde Jude Mawulide okuva ku Monday paka ku Sunday, because I remember Makerere was set ablaze on Saturday up to Sunday. Yep man. Yes, and one of the biggest stories last week was Moroto prison break. Basibe over 200. Actually, there were 219 prisons right there. Batoroka atene batoroka ne mundu. And it is very, very risky abantu kutoroka mu prison atene bagende ne mundu abantu babera kubungenge. But of course esawa zino kiriwo government itaddewo sente bonazula yomu kwabo abatorose bajja kwayo emitwalo 5. Ate bonazula ye mundu emukwezo zebagenze nazo bajja kwayo kakade kamu n'ekitundu, that is 1.5. And of course esawa zino kyebuzibwa kiri nti do you really think that eno strategy gye bataddewo ejakola? Eno strategy yabwe tegenda kukola ate ekirala egenda kuleeta obuzibu mu bantu. Abantu bagenda kwekubaboka. Abantu babulijjo bali bubyesawa zino. Ayinza okulaba omuntu nagamba ono yaliyo mukomera ne bamuzayo still. Jikiro oyo omuntu alina family. Era family yo egenda mutusako obuzibu. But I think we have to keep in mind that these people are criminals and they got to be in prison. Siganye ba criminals naye ndowooza government yeyandibadde kihandling ate nekira nti bano abantu bagenze ne mundu bali armed. Baba bali dangerous kati bino ebintu affairs zino boziteekamu omuntu wa bulijjo man. Oba omutadde mu buzibu. Ekyo kugamba nti buli azaye mundu bagenda musasula, buli azule mundu bagenda mu akadde kamu n'ekitundu. Nakyo kiyinza obutakola olw'ensonga nti abantu bangi ababbi abasinga ba mafia bali babadde muntu za government nga bazikozesa okubba ente, okubba sente, okumenya mobile money. Kati kino banakiwulira nabo bagenda zizayo agambe nti nze ne mundu gyenzudde. But I'm thinking that by the time they put up such a strategy nabo bakimanyi nti waliyo abantu bajagezaako okukomyawo ezwe mundu ze bali babadda. You know, they bring it in this period of time or which so I feel like bakamanyi already. Ne baba bakamanyi naye ekyo bomanya nti omuntu yenna omuntu wa bulijjo bwazula ekintu nga kya government oba emundu ebintu byonna bwe bitu bwaba akizizaayo balina omuwayo kasimo konna. Okay, Magaye Morio, let me ask you now. Kino kiganyi kyabwe okiganyi kati ekikyo wandyagadde bakikole bate, because they are also trying okumaking sure nti bazula abantu bano gye bali ate okumaking sure nti babazaayo mu komera. So talk to me, like gwe wandyagadde ekintu kino bakikole batya? Nze kino ekintu njagala government yebe kikwasaganya nga bwe yakoze mu kusooka ba deployingeyo amagye poliisi ne bambega baabwe naye omuntu wa bulijjo basoke bamuteke wabbali kuba kino ekintu kirimu okufa n'okuwona. But I'm thinking tebagala kutta abantu bano because bagala babakomyewo nga bali live. Oba kitegeera? Kati bwe batebagala bate already babatekamu fee eri batwalayo helicopters waziraba nga ziri mu bbanga man n'abamu kubo babata. Kati kiraga nti wali omuliro sasi ku nyama. Okay, anyway, chechiriwo esawa zino so bonazulayo mungu ng'omulaba embeera ze tezitali steady. Mu reporting ofuneyo emitwalo gya 5 bajja zikwerawo wali steady. Anyway, let's get to speak about what is happening in the entertainment industry. Of course, fena tuchimanyi President Museveni the other day yayogedde naye nga entertainment industry tanajogerako nnyo. Abantu babadde ba expecting him to be like, entertainment industry is open, bars are open, oba kitegeera. But of course, teyabyogeddeko, yagambye nedda, it is not yet the right time, for that industry to be opened, and because we are still registering more cases of COVID-19 in the country. But of course, if you get to see churches yaziguddewo oba kitegeera, but ekiriwo esawa zino
there are promoters who have taken it to the streets of Kampala. They are like, President Museveni, we want the entertainment industry open. Of course, we are not doing very well. Twina mabanja abana baffe tebachalya bulungi oba kitegeera embeera mbi. We want you to open the entertainment industry. And ku social media there is a picture of one promoter that is making rounds. Yajemwe enkoye, you know, najamwe enkoye and undressing and agamba nze enkoye nina mabanja mangi muzegula with the entertainment industry. But of course I want to ask you, my guy Morio, olowooza eno strategy ejakola, this strategy of undressing or the strategy of kugenda ku street ne demonstrating, do you really feel like ejakola? And also, where are the artists, my guy? Era kati strategy ebadde sigaliddewo yeyo kweyiwa ku kubo kuba abakulembeze ba churches twabalabe mabega kwawo bavaayo ne balaga obutali bumativu ne bambala obukutiya era babaguddewo finally kati ndowooza ba entertainment nabo ye strategy ebadde sigalidde kubanga mabega kwawo tulabye ba OS n'abalala bangi mu entertainment bawadde request zaabwe naye response tetugiraba okuva mu government negera ndowooza omukulembeze ono baba agenda kwogera abantu abawi b'amagezi ab'omukulembeze tebamugamba nga kondi munnaye entertainment industry wano mu ggwanga yesinga okuterawo abavubuka emirimu. Trust me, the entertainment industry is filled with the youth, man. I think 18 up to something like 45, man, even past 45, my guy. Yep, man. Government tekoze kimala kuterawo bavubuka mirimu. Abavubuka babadde bagenze mu entertainment industry era siru nakyo bagala bakyunyizaayo. Muchino ba artists baliwa because they are really quiet. Mani bulijjo kyetwogerako nti entertainment industry okugusa essonga yaffe tulina okubeera kimu, tulina okubeera united. Entertainment industry eri wide, mulimu ba artists bano abayimbi, ba comedian, bano ba DJ, ba MCs, ba manager b'abayimbi, ba promoter, n'abo abantu abayimbi we bayimbira bonna singa bavaayo emulanga gwabwe ne bagutusiza wamu awo omukulembeze asobola kuwulira oba akazi twajja kawulira naye kati bapromota bavuddeyo boka kati awo mba sikitegeera kati awo nekirala ekizibu kyetusinga okusanga mu entertainment industry ndowooza mulimu bamafia emabega kwawo amawulire gatambula nawo ndowooza wakiraba nti bamaze okumbasetinga abantu abali mu entertainment nti oba zali billions 40 sente tezinafuluma tezinavaayo naye fena tetumanyi oba sente zagwerawa tezinavaayo ekyo ndowooza tezinavaayo ebirala ebintu ebisomozebwa ebizibu byetusinga okusanga mu entertainment industry ndoza politics ono alina engeri gya affectinze mu entertainment industry man atuyingiridde nnyo ndoza tulina okumanya engeri gye tweterezamu abo abantu bali mu entertainment tumanye nti tusteesa kimu. Okay, Kale, let's get to speak about Dr. Jose Chameleone. Of course, tuchimanyi bulungi nti Jose Chameleone yesimbyewo ku kyameya. Of course, tumusubira ku ballot paper come 2021 ku kyameya wano e Kampala. Ate ekirala tubadde tusubira nti National Unity Platform egenda mu ticket oba card. Naye like ekyewunyisa abasajja tebamuwadde card ne bajiwa Latif Sebagala, and hours later Latif Sebagala nga bamaze kumuwa card, omusajja n'avaayo n'agamba nti nedde ekintu kitadde, let me live, you know, you're giving the reasons eziri awo naye nga nze sazitegedde bulungi naye nga tugenderaawo ndowooza ekyasinze okumutiisa ndowooza abanupu bonna abantu bwe bawulidde nti Chameleone bamusudde bavuddeyo ne batandika okunenya Bobi Wine n'ennupu ne bagamba lwaki osula abantu abava mu entertainment industry. Ndowooza obuzibu obusinga bwaviiriddwawo. Naye ng'essaawa zino rumors eziriwo ku social media zigamba nti Dr. Jose Chameleone bagala mukomyawo oba kitegeera bamuwe card akomewo mu bamuwe card. Do you really feel like Jose Chameleone ajakirize no opportunity, and if you are really Dr. Jose Chameleone, would you really go in for this opportunity? Nze maani singa yenze Dr. Jose Chameleone eyo kadi mbasigikiriza already mu kusoka mwamusudde omuntu mwamusudde n'empapula ezibadde zitambula ku social media mwazirabye nga zigamba Chameleone tasobola. Kati olinga ogamba nti National Unity Platform tena kyemwongerako ina kyemwongerako naye Chameleone bwaddayo emabega nakkiriza kadi kiraga obunafu bw'alina. Naye Chameleone agende mu maaso bagenda kujja independent ajje independent abantu basoka beesonyiwe era still asobola kimakinga nga ali independent. Naye baba azeeyo ene mabega kitegeeza nti bamulowoozezzaako Sebagala baba amaze ovaawo ne balowooza ku Chameleone gwe baasula talina kubeera option. Yap man. Ate n'ekirala amawulire gatambule mu nkubo nti Sebagala ono agezaako kuteerawo Elias Lukwago gap.
yap kalinga ka plan kabwe eringa plan yabwe ageza kuterawo Elias Lukwago gap Elias ekintu akikube naye nze ngenda bakakasa nti Dr. Jose Chameleone omusajja oyo tugendamu obuwagizi tumekinga sure nti Lord Mayor waffe katusubire nti agenda kuyitamu naye nga omusajja Lord Mayor naye si mwangu naye nga we hope that Dr. Jose Chameleone ekintu ajja kigusa yap man kyekyo ekiriwo naye nga byonna tujja kubanga tubikutusaako wano ku The Buzz UG kyoyina okukola subscribing buli kimu wano ffe nga we nakugambye nti buli kimu tukireeta buli kimu even if you have any business that you really want to advertise wano tukikola na mutima. Oh yes,